baganda bange tukyali ne mwami Kibirige Hakim eyali omuzinyi wa Prince Joe Kafeero ye yali lead dancer mu kulabako Guitar Singers. Bwe walabanga ono aze ku stage ng'otegeera nti omukulu ali mu kkubo naye wuuyo ajja yono Kibirige Hakim. Kati atugambye okuzina akyakusobola naye olw'embeera y'ensi oba oliawo ayinza okuba nga takyabiteekako nnyo mwoyo nti obulamu tutuuka ne twezuula n'otegeera nti ekyo kikoze ekyo naye nga nanyumiza Kafeero n'ennaku ebbiri zikya kubanga sitole empanvu kuva eyo neranda niyo yafiira wonna byonna sitole gye nnina naye mpanvu n'omukwano gwe nnina naye mungi kubanga nga tuzeeko emabega nze Kafeero yagendanga e London naye nga nze ankubira amasimu nampeereza ssente. Waliwo omukyala nga mpeereza ezange ez'ennyumba nampeereza ez'okulya naye nno nga naye bammemba basinga tebakimanyi okiwulira nampeereza ez'omukyala. Omukyala yali atunda makeesi awo katwa awo waggulu bayitawo waggulu ku Queensway nga mpeereza ssente naŋŋamba zijjako ez'ennyumba oggyeko z'ogenda okulya bwe ziti zino zitwalire omukyala oyo kuba yali asasulira abaana school fees. Ndowooza abamukyala abo bannasuuna kwaliko ne Swazi kwaliko bangi ndowooza ne Basimoni abo yalinga basasulira ng'ali ebweru ng'akomawo kuno. Kati luno lunaku yasembayo genda ebweru Malaalwale waliwo ebizibu bingi ebyali ewaka we kuba jjuke yagenda mulwadde nga mugonvu. Kati ate ebizibu ebyali ewaka we byaliwo bingi ndowooza abasinga baabiwulira ebyo tetujja bigendamu nnyo naye bwe yali akomawo yankubira naŋŋamba ku kisaawe ojja. Bwe natuuka ku kisaawe abakayimbira baaliyo n'abantu abalala baaliyo bangiko naye nali ntuuka kweti ku kisaawe yankwasa pasipooti ye nankwasa byazze nabyo byonna n'abimpa nanga abeera nabyo ne basimbula emmotoka n'akayimbira nanga atugera ku Pride ne tutuuka ku Pride ne babeerayo nga nange nina ebiseera ebyo naye ninawo maaka 2 naye nga si yange nga nvugamu nga onjize. Kati bwe tutuuka eyo tuvaayo tuzze ku Pride anga ebintu byonna ninakuwadde bikuume nembikuuma ne passport nembikuuma nanga abitereke alina ne Bible nayo n'agimpa. Kati ne tugenda we yava ku Pride nadde ewaka nankubira naŋŋamba ndi waka biki twogerawo newaŋŋamba ebintu bikuume biki nja bikusaba lwajja n'ansabako ebimu passport n'agindekera ne Bible nembeera nabyo naŋŋamba ebyo bisigazaawo nembeera nabyo bisigadde n'abitwala ndowooza oba n'agabirako be yali aleetedde bw'atyo. Nange yali andeetedde essaawa nga nnungi yandeetedde essaawa nga nnungi ate nga seesibayo gyo bassaawa kamange nanjaga ate jjukiranga ne wali adde ampeeza akasente nanga ndo kansubire sente obadde ozitwala ne mugamba mukubire mbadde mmwe ennyumba obadde osasula nti ngisasula okiwulira. Kale yandaga omukwano kyova olanga mwagala. Akanyomero kano ak'ebweru Mzee Bob Kabindi Mpima tukakuweerezaawo e London y'omu ku baasembayo ku hostinga Prince Joe Kafeero. Mwami Bob Kabindi Mpima sono yali wano yaliko mu bakayimbira siyo yazannya olujegera obulamu era alabika yali mu Pride Productions era omwami oyo yavaako n'erinnya erya Lord Fred Sebato okumuyita Lord. Ekyo ekivulu kyammwe ekyamatendo ga kulabako kwafunira erinnya lya Lord naye abasinga mbu yali kabaka yali ki so ekivulu ekyo nga jjukira oli yalina Prince the Golden Boy of Africa ebitiibwa bye nga abirina oli nga alina Fred Sebata kati kwe kukolinga ebipande ebyo bye baali bakubye ne
baddayo ne bagamba noono katumufunireko ekitiibwa ekiyinza okukangatisaamu kwe kumufunira ekyo ekya Lord era bw'atyo bwafuuka Lord Fred Sebata. So bw'otyo mutambudde ne kulabako tutuuka mukama waffe yakomawo ebweru yayisibwa bubi nnyo, embeera zamuyisa bubi nnyo wuuyo mu malwaliro bamututte ensambya. Twasookako ku ddwaliro liri awo, waliwo eddwaliro lyasookamu awo oba likyali nawo enajja nankumbi awo naavaawo ne kudda ensambi eyo naye ensambi eyo Anti Robina yamuliko bisirikirwa mu ddwaliro neŋŋendayoko neŋŋendayo ne mulaba naye nga buli we ŋŋendayo amaziga gampitamu kweganga bamutadde empiira nga mpulya ennaku nga ndowooza waagenda okundeka saamanyira bintu birala oba okiraba kati ate we yaviira ebweru awo naye nina ewa mwami bamuyita Yasini Bijiiko eyo ku William nga ntaddewo awo ntunda firimu awo kati kaffe wetu ne mugamba Yasini amwetaaga ne tugenda ku William eyo ng'agenda kukwata firimu zino ez'akatemba agenda kuzanya katemba mu nnyimba ze ng'agenda kukola gundi eyo okiwulira ne bategeragana ne Yasini ne bategeragana bye balina okukola Yasini agajja muwa ssente kuba yali atunda firimu eyo baali bagiyita video world ku William awo ng'ebikola nnyo musajja wattu pulogulaamu zonna nga azitadde emugundi okuwulira nti ali ku kitanda biki kale ne tugenda ensambi eyo tutuuka ensambi eyo nga waliwo n'emmere gye beetaaga gy'alina okuliira mu lupiira bagijja mu gundi eyo. Anti Robina yaliyo ne mukwasa Yasini n'akolako ebisinga oyo omwami Yasini Bijiiko n'akolako ebisinga ng'aleeta wa Robina ndowooza emmere ne bagigula kale bambi kama wange yatuuka okufa ekyatuyisa bulungi. Amawulire ga Prince Jopo Kafeero okufa gakusangawa? Okufa kuba nali mbaddeyo mu ddwaliro ekiro ate ne tuulira ku makya nti bamututte muki Mulago kati gansanga waka naye nayisibwa bubi nnyo kiraba ebirowoozo byali bingi ennaku yali nnyingi naye twali ekyotera edda twali tukoze ekyotera waliwo Ajaluuna oyo yali atutte kati Kafeero Ajaluuna ki? waliwo omwami bamuyita Ajaluuna yaliwo ekyotera nga wakola nnyo ku byuma kati Kafeero ekyotera eyo twalina omugenzi Kizito Misambwa David Kizito Misambwa kati twakola show nga Kafeero alina okudda e Kampala nga nze ndi ku ngoye ze tuli awo nkola buli kimu nampa Seeza Lodge nze nalingaba olwenvu batwaluyitaga lwenvu nze ngaba emmere eseeza emmere n'eza Lodge we basuze kati mba ndi awo mugango Paulo sina sente biki eza Lodge ezokulya biki munnyonnyola nti ze batwadde tezijja kumala nina okugula sabuli okoza kali n'aŋŋamba kuba yavaala ku stage n'ankwasa ssente ze n'enzitereka zino ze bamufuuye kati n'aŋŋamba n'akwata mu musawo n'ampa gwali mutwalo kali n'awa n'ekizito n'eŋŋamba ezigudde mu nvubo ze ziba enswa yampita nanga ogambye eki sope ssente zo nkwongereko nenzimuwa n'aŋŋamba omanye olugero lwogeze kye lutegeeza koze sirumanyi mugeragera nnyo engero ze mutamanyi omanyi kye lutegeeza koze simanyi bukamange mugeragera nnyo engero ze mutamanyi kati sikyakuwadde seye n'agera nazo nempulya ennuguga enzita naye we yakomawo ku show batwali tugenze bayita balusaka lwa mmese we yakomawo naye nga mutunuulira
nga naye mpulira obusuugu negenda ku stage naye nga obusuugu bukola ki bunuma naye kwolwo yasulawo kati yasulawo waliwo oba ekyennyanja kyava ku nnyanja nanga jawe ofumba ekyennyanja ali mmale yali ajagala nenjifumba nagirya yampayo ku ssente awo nefuna ku ssanyu naye nga kii kyakoze kyanu kakati naŋamba era weyali kati ojja kugirawo ngaawo tanatuwa ssente bwe yali azituwa naye alinako yayogera naagala naye mmwe basajja mmwe mwembi bwe nfanga mugenderanga ku motoka yange kwendi paka mu kyalo gwe ne David Kizito Bisambwa naye nga tyaze galabalaalo gasembeera ebiseera ebyo sisobola kuyita mu balaalo nga atya ne nga musajja biki byalama nze ntambulire ku mulambo nga ntya naye kaffe we yafa natambulira mu motoka y'omulambo paka we bamutuukusewuwe ngaali mu motoka y'omulambo wano buli agendera mu vaani n'entulalo Kameeme nga keesi eri wano neŋŋuma kale eyo yonna ne bibaawo mu butuufu byatukosa nnyo ku mukwano gwaffe oyo nnyo siize zekka naye bammemba bonna basinga baali bamwagala ate naye abayisa bulungi sisuubirayo omuntu gwe yakozesa atamwagala so embeera bwetyo Prince Jopo Kafeero nange nzijjukira amawulire ago gansanga eyo mu kyalo twali no nga tulinayo omupiira era olunaku olwo neekoona n'okugulu nakosebwa nnyo saaswana gusamba naye lwero Kafeero lwe yakola ki kyenzijuukirirako Kafeero nali waka twali tujjira mu practice neneekoona nenjira okugulu nakuba ku jjinja bwentyo nemba nga saasobola kubeera nga neeyongerayo so nze story ya Prince Jopo Kafeero twalina eyo radio ewaffe awo mu bitundu by'Ettirinyi isono yoyo omukyala Sylvia Namuyangu minister yafuba nnyo tululaga ennyimba za Prince bwetutyo ne twongera okubeera nga tutegeera Prince okutuusa ate wentuuse mu kibuga ate nembisemberera nnyo so life after the death of Prince Jopo Kafeero obulamu obwo obwaddako ki ekibiina kyakulabako mwatuuka namwe ne mugamba katukisuule wali taata wange ekibiina ekyo tetwakisuulawo naye nga bw'omanyi ebintu bya famire tebiba byangu ebiseera ebisinga ng'omuntu afudde ate nga mugagga omwavu kiyinza obutaba nnyo maanyi naye omuntu bw'afa ate nga mugagga kisoboka okukola ki okubaawo kati Pawulo we yafa twatwala ekibiina mu maaso netwagala tukole ye mu kusooka Prince Jopo Kafeero we yafiira ekibiina kyalimu aninaani kyalimu bakozi ki boyinza okuba Kizito manager Kizito Misambwa Kajumba Nze Ndagire Nabitaka Rose Namata Angel Sekandi Grace Mukanga banji abalimu Simon Dede Bogere teyalimu yali talimu yali avudde kati abo tebaalimu we yafiira abasiga tebaalimu gundi Sebambulidde Patrick banji abaalimu abo waliwo mukyala abambeerabidde naye nga baalimu baalimu nga bawera kuba ne Nakato yalimu Nakato basudde yaliwo kale bangi sibajjukira bulungi naye nga bangi waliwo gundi waliwo Mande waliwo Yusufu waliwo ani awo twali bangi sezoga twali tukyalimu bangi Kafeero yafiira n'abakubi b'ebidongo abakubi b'ebidongo Kabanda ali akyalimu
aba akalenzi ke bakuba amasasi akali kakuba keyboard kerabidde keyboard badde nzijukira bakakubira ali enateete mu mafuta badde nzijukira ono yafiira mu kabenje ka Limpa Yazid gundi Omuganda muto wange oyo gundi Kasule Saidi Saidi kale abantu baalimu bangi. Azizi Aziyoni yali yavaayo. Azizi yali yavaamu. Yali yavaamu Kafeero yafiira. Okay.